Lwaki? Tutambudde ebintu bituluma. Oyagala kisala mukama wange. Ani abagenda okunoonyeza akalulu gwe pulezidenti n'abantu abalungi babatemerako ettaka. Oyo bufumbiro gye yasimbye n'awangulayo. Ekibiina bwe kiyimiridde olwaleero Nsibuko Haruna yali ssente ezaleya namusoke yamuwa miliyoni 2. Nsibuko Haruna walabako ku lisiti ebyenisiitu webasalira bana yabujulizi webulimbu ina ng'aba NUP abali ku mulamwa bwe mutatuwa kaadi tulangirira ekiddako kuba NUP tugyetaaga eri mu musaayi batukubye emiggo mingi nnyo lwaki basajja mwe mujooga tutambulidde mu bulumi tutambulidde mu kaseera k'okwekeeka poliisi ng'etusika kwegamba nga tukolebwako embeera enzibu naye nga tunoonya ground gye watutuma naye kyanneewunyisizza nnyo okulaba nga kaadi yange bagiwadde Kizitoleya nga Kizitoleya y'omu ku baalonda sipiika wa NRM y'omu ku baagenda ekigo ne bakiikirira tebamumanyi ne waasula emmanju tebamumanyi naye tabamanyi ne bwe tugenda kati ne tusituka ne tugenda emutundwe nenyimirirawo naye n'ayimirirawo mulaba nti abantu bajja gyendi ye ne bamulekawo nga tebamumanyi ekirala pulezidenti njagala okulabula nti wawambibwa dda oba obadde tokimanyi oli mu buwambe wawambibwa dda ekibiina bakitunda dda mu NRM kubanga okusinziira kiriwo tosobola kuŋŋamba nti omuntu yakera ku makya n'alonda sipiika ambaziira ate n'okeera n'oddamu n'omuddiza kaadi mutubuzaabuza mututemereko ettaka tutemerwako ettaka lwammwe pulezidenti otukubisizza emiggo pulezidenti abaana baffe bali mu makomera pulezidenti abaana bavundira mu makomera ku lulwo naye bw'obanga tosobola kuyimirirawo n'olaba ensobi Lubaga South yeki ya politics asookera mu Lubaga South naye okusinziira bakansalazi we mwalonze ne musuula abantu abali ku ground saba mukama wange ground eyo eri efaanana etya njagala ogimbulire ogipimira mu kiro oba olina kugira mu nsawo njagala oginyinyonnyola nga bwefaanana kubanga nze omukazi nakitto eyakeera ku makya nenkola ground yange nga nina obusobozi lwaki banyima kadi nemugira nemugiwa embaata eri tasobola goba embaata ginnawaayo define principle of PLE and principle of PAL. Wembanga sokuddamu ebibuuzo ebyo nga sategedde ebyo bagenda okumbuuza basibo ne bannyabo ne bankwera ensima ngamba ku vetting bo basinze kiwulira ne mbagamba kati obanga azesize mu vetting nekyama no consequence akizeemu nakyogera bakugamba Cyrus Lwanga kusize mu vetting kosinze ku ground era n'erinnya lyange baalukyusizza lunaku lwajjo bino banesi byakweyagalisa olwaleero Uganda yonna bw'ogitambula bafoot soldier bawadde abantu 4 tubadde abantu abasukka mu 5 bawaddeko abantu 4 nze ngamba pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu babanga kadde yazibaddemu addeyo yetegereze atunule ground atunuulire nti munnaffe ground bw'otambula n'obuuza eke wansi yonna yesimbadde entalaga Uganda nene ewange banzikiririzaamu nga eke era bw'otambula nti nebaga eke bintu byanjawulo kati bwe baba basinzire ku ground omusajja yawangula n'obululu 120 bwe baddiza kaadi ewaffe omuntu aba awangudde abeera mu bululu 8 ku 6 era abantu batugala tujja independent sigenda kujja independent nenja supporting omuntu yenna mu bannanga asobola okuyimirirawo bwaliba Aden Musa nga ja independent nja mu support sawa kimukije amazima ne president meya we Lubaga mbeera ze nja supporting omuntu ali mwesimbako mu byaddala Katongole Julius omulimu w'abakazi mu Ulimbe yagala ntwala omukisa guno bagamba yeye kennyini n'ojja n'omugamba ground gwe gy'ogamba gy'olina yeriwa abantu abamu babawadde ebifo kuba oyo alina omuntu gw'amanyi saagala bagabe ebifo ti kusinziira nti ono amanyaani njagala bagabe ebifo kusinziira ku maanyi ga muntu wa gy'ava tulina kudda ku mawulire eno ye wiponi yaffe gye baatugamba pulezidenti waffe Kyagulanyi ffe tetutiirira kibiina era tetuli kitiirira nze nayingira NUP nga ndi wa people power
era nga nsinzira eNateete n'aba people power abavanga eNateete nze mukyala yalingamu nze Namutebi Aisha eyatusobola okuddira mukyala Kawanga oyo buli omu gwakwata ku mukono n'atambula naye maama oyo namukyusa okuva mu DP nga nsinzira mu ofiisi ya Nanfuka zone nayingira lijesawo eNateete petitioni zaffe ku kitebe kya NUP twaleyo okwemulugunya kwaffe bwekugaanibwa ibatakutunulamu kuba batuwadde naku ntono nnyo ku bantu abawera 5 oba 10 osobola bitunamu mu nnaku 2 amazima go gabeewo obudde babulidde nga tulinda balangirire buli muntu asobole okukola kyakola obudde babulidde amazima gali nti tugera twala petition bwegaanibwa batugaye mu bizo chuko obutachuka naye bwegaanibwa tugenda supporting abantu abamu amanya nze mu biro abudumako eke akulira Nupu TV olwaye tunaba chairman w'ebyalo wano chairman wali awo wakyalo kiramba kivamo obululu obusuka mu 10 oba mu 12 muzeeyi waffe kyanaku nti mu biseera bya vetting twakosa almost omwezi mulamba ebbanga eriisewo libadde ddene nga tetunnafuna kuddibwamu ku baani abanaalabikira ku nkalala kyanaku nti enkalala zifulumye naye nga abalabikidde ku nkalala bakuwadde ennaku 3 oteekeyo okwemulugunyako ennaku 2 ate nga n'ebbiri ezo ekitebe kigale ne weebuuza nti bane ebintu bisusse enzikiza esussemu NUP ennaku 2 nga electoral commission ekugamba nti nomination zitandikanga 3 omwezi guweddeko ebintu biri ku weekend ne weebuuza nti ate kati ani ali emabega w'ebikolebwa kubanga ebikolebwa si President Kyagulanyi gwe tumanyi President Kyagulanyi gwe tumanyi ebintu bye bibeera straight President zuukuka President Kyagulanyi zuukuka ekibiina kyakuba kadi si yakusasulwa naye abaana bane bayita ebbali ne basaba ssente nga bagando zibawa nga babakubira ati abalala batugamba ffe twasasudde era yensonga lwaki bo bayiseemu wadde nga NRM talina ground talina kyeyakolera bantu nabukolo alima yakolera tuludde nga batukuba emiggo tuludde nga batusiba tuyingira mu makomera olwa struggle abantu abaweereddwa kaadi ng'aliima nabukalu yalonda mbaziira abantu ngaabo mwatusuubiza ne mutugamba tebagenda kuddamu kufuna kaadi Katumba owerubaga South naye mwamuwadde kaadi ffe tugamba abo abantu babi nnyo mbeera ze yakoze lisiti eyo ffe tugamba ng'aba NUP abali ku mulamwa bwe mutatuwa kaadi tulangirira ekiddako kuba NUP tugyetaaga eri mu musaayi batukubye emiggo mingi nnyo lwaki basajja mwe mujooga lwaki mulya ssente za NRM Speaker Mbazira beera agende galuka bamuddiza kaadi wano mufumbiro yayogadde ku mawulire n'agamba buli eyalonda Speaker wa NRM tebagenda muwa kaadi beera ali ku listi twagala mutubuulire kibiina mwakitunda kya NRM